Bannakibiina ki Forum for Democratic Change ekiwayi ky'e Katonga basoose kukuba lukuŋŋaana lwa bannamawulire ne bawa eggwanga li Kenya nsalessale wa wiiki 2 linnyonnyola ensonga y'okukwatibwa kwa bannaabwe 36 mu ggwanga lino. Gavumenti ya Kenya etubuulire era bwe tunaalemererwa okufuna response mu wiiki tugenda ate mu East African Court, tujja kugenda ne mu United Nations okukubirira enduulu abantu abakulembeze 36 be bawambidde Kenya, a sovereign state which is not in charge of its borders. Bano wetwogerera basindikiddwa kwa alimanda eruzira oluvannyuma lw'okuggulwako emisango egyekuusa ku butujju. Oluvannyuma beetadde mu ddene boolekera ekitebe ky'eggwanga li Kenya okulaga obutali bumativu bwabwe ku nsonga eno. Basoose ne batambula mu mirembe nga mpaawo abakuba ku mukono. Mu kaseera mpaawo ekaaga poliisi ebazinzeeko olwo ddukadduka n'atandika. Ku basoose okukwatibwa ye mubaka wa Kira Municipality Ssemujju Ibrahim Nganda nga wano omu ku basirikale awuliddwako ng'ayogerezeganya naye. Wabula okumuyingiza akadukulu ka police post esangibwa ku bitaala bino bamututte talinnya nga bwe bamutaawuluza ku bannakibiina banne abalala. N'omubaka wa Kabale Municipality Dr. Nicholas Kamala okukose yaliko omubaka w'ekibuga Lukunjiri Roland Kajinda bombi basanze akaseera akazibu ng'ab'ebyokwerinda babagombamu obwala. Babadde bakyali awo ate abakyala babadde mu kibinja kino okubadde Ingrid Turinawe, amyuka Lord Mayor wa Kampala Doreen Nyanjula n'abalala nabo ne bakwatibwa omu ku omu. Bano mu kubakwata basigadde bakooloobya ennyimba eziraga obumalirivu. Akamotoka kabuli wendi nkusiba katuuse naye ng'okukabayingizaamu kabadde kanyolagano kennyini. Wano 13 be bakwatiddwa. Noonyerezaako oba bye babalumiriza bye byokkola okulukuŋŋaana oba okutambula okutali mu mateeka. So kye tuliko essaawa zino kyakufuna statement zaabwe. Bannamawulire nabo mu kanyolagano kano bakirozezzaako era ng'abamu kamera zaabwe ezikwata ebifaananyi bazzizzayo za bitundutundu. Waliwo bannamawulire babiri kuva mu BBS naye specifically omu abadde akutte kamera alumiriza abasirikale baffe babiri okuva mu Field Force Unit mu mbeera ey'okukwata abadde batambula. Poliisi mu mbeera eyo bakwata alumiriza nti omusirikale omu yakutte engabo gye yabadde ayina n'agikoona ku kamera ye neyonooneka. Oluvannyuma bano bakunguziddwa ne batwalibwa ku poliisi ya CPS mu Kampala. Oluvannyuma bano batwaliddwa mu kkooti era ku bano 5 ne bateebwa omuli ne ba MP ng'abalala 9 basindikiddwa ku alimanda eruzira. Andrew Kagwa, Agafeeyo, Spark TV.